Ennaku ntono eziise emikutu gy'amawulire egy'enjawulo gize gisaasaanya amawulire nti Paapa Francis yakkirizza abasiyazi mu Eklezia Katolika. Kyokka Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paapa Ssemogerere bw'abadde ayanukula ebibuuzo bya bannamawulire agambye nti Eklezia Katolika mu Uganda tenafuna bubaka butongole okuva vatican ewa Paapa okutandika okuwa omukisa eri abantu eb'ekikula kino. Nze nkubuulira nga Bishop w'e Kampala era nkakasa ne Bishop abalala bonna nti kiwali kiwandiiko kitongole kivudde Roma mu Vatican ekigamba nti Paapa wadde omukisa ekkiriza obufumbo obwaba omwamisajja n'omusajja omukazi n'omukazi. Kino kijjidde nga Uganda eri mu kattu n'amawanga g'abazungu ku bikwatagana ku tteeka eryayisibwa erikifuula ogwannagomola eri abasiyazi. Amerika eriko n'envumbo gye yateeka ku Uganda ssaako n'okutandika okukaliga abakungu mu gavumenti olw'etteeka lino. Waliwo n'abaaliwakanya abaagenda mu kkooti era sabbiiti eno abalamuzi baasinkana ne basalawo nga bwe bagenda okuwa ensalawo yaabwe gye bujja. Kiyinzika okuba nga Paapa ategeeza nti basabirwa Omukama asobole okubawa enneema basobole okutereera mu ntereeza entuufu nga bw'eri. Ssaabasumba Ssemogerere era atangazza ku ky'Eklezia obutabaayo kusabira Padre Sserunjogi amanyiddwa nga Sobi bwe yabadde aziikibwa e Masaka olunaku lw'eggulo. Oba teyasabiddwa e Masaka saabaddeyo naye nze ndalabidde mawulire nga waliwo paasito yamusabidde aye n'amusabira bulungi nnyo era paasito oyo mwebaza okulaba nga yasabidde omuntu wa Katonda. Kiba kyabukyamu nnyo nze Ssemogerere okuyima aboneka nti wali mu Katoliki wange kanyinza kusabire ku mpaka era olimuga nti ali wa ddembe paasito agenda osoma essaala teri ssaala etegenda wa Katonda. Ssaabasumba era agamba ekyokuwa mmotoka kapyata eri abaliko basipiika bw'atakiinaako buzibu bwe kiba nga kyakoleddwa mu mateeka g'eggwanga newankubadde bannayuganda bangi ssente bandiziganyuddwamu. Abakikoze kiyinzika okubeera nga kiri mu budget nga kyateekebwa mu nkola etteeka weeriri kati nga era kirina kuddayo mu ba member wa parliament okukikyusa n'okukitereeza. Katusabe abateesa abaffe tubasabire babeere benkanya mu kuteesa balumire bannayuganda bonna. Mubaka bwe obwa Ssekukkulu n'omwaka omujja Ssemogerere avumiridde ebikolwa eby'abakuumaddembe okutyobola eddembe ly'obuntu. Bannaffe ababonaabonera obwemage naddala abo be tuwulidde mu palamenti nga boogerwako mu ripooti ez'enjawulo nti baakwatibwa ne batwalibwa ababbali makomera abantu tetumanyi gye bali. Asabye gavumenti okuyimbula bannayuganda abavundira mu makomera nga bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Emisango tusaba abatwalibwe mu kkooti nga bwe kirina okubeera bawozesebwe nga bwe kisaana. Bwe giba gibasinze gibase mu vi bwebwe ebibonerezo ebisaanidde. Abatalina musango gwe baakola bateebwe kuba balina eddembe lyabwe okweyagalira mu nsi eno. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.